Nyimba ki endala zotaddeko omukono awo muganda wange Sean Wiz article? Sorry. We have tulina kayimba ka imba bungi. Tulina kayimba ka kasanyu sanyu era Uncle Pike yatadde. Lero sanyu sanyu. Tulina kayimba projects nyingi zitanaba na fuluma na project ne Mami Shiba. Queen Shiba nina tune ne Uncle Musuza ezimu tezina from those projects ezimu zitogerako bingi nnyo. I have a project with Lilian Mbabazi and Fie kati siyajogerako zo tebagiteeyo. It was a great piece singa baagita mwagiwulidde and nyingi ezimu nzerabira sijja kulembeka not just revise them right now nembakuwa nga tutuna mu kamera awo njagala abantu omusajja omumpere ne singo tubale tutambula mubamu bwe twebuuzaako lwa tugamba nti yes mu nnyimba ezitambula mu ggwanga Uganda ezoogerwa tulina oluyimba gw'okutte gw'obba omukyala oyo oba yeeyita Uncle Chumi naye ngaffe tumulaba nga mukyala abantu ne bagamba yayiiya nnyo tuni baaba wakabi oluyimba olwo ani yaluwandiika kumanya ge nawulira ageekuusaako balukwekuusaako ani yaluwandiika era oba olumanyiko ani muwandiisi oluyimba olwo lwakabi lwakuba at first ombuuzizza abayimbi benkoleddeko when you talk about artists okitegedde waliwo ekintu ng'oba toyagala kiruzinga value toleeta mbaata nankoko ne ssekoko n'ogamba bagambye tuleete enkoko bagambye leeta enkoko tebagambye leeta ebinyonyi okitegedde so olwemba kiremu mu bayimbi b'embuza b'okoze nabo oyo tumumentioninze si muyimbi according to the music nga bw'atambula right now njagamba nti abamulaba bamuyita muki muyimbi ngera naye bw'alowooza naye gwe bw'oba otunudde gwategeera omanyi mu nsi tulimu abantu ba mirundi mingi mulimu abategeera mulimu abeesudiya mulimu abapanga ensi nga bw'erina otambula waliwo n'abagoberera so kati gw'omanya either oli mugoberezi oli mu bafuuwira oluwa gw'ofuuwa oluwa oba gw'otuma ofuuwa oluwa oluyimba gw'okutte gw'obba gw'okutte gw'obba is my song era nga bwe lusawundi nga gw'okutte gw'obba lw'oluyimba oyo omuwala oyo kuba nze sijja muyita muyimbi sina konfaminga kuba mu bayimbi b'ensanze tulina abayimbi gwe boy nga balina ne strategy nga niwe tuleta company for some endorsements kuba uliwo ebintu bye tubala bingi when tulibala nti ono muyimbi waliwo endorsements ze tulaba characters ne futures gamba nti kati Universal Music ezze mu Uganda Rupi ne bakuwa omukisa ne bagamba londayo abayimbi basatu abalyo trending nga tubaweeko omukisa nonderayo ko saawa zino nja kulonda Ava Peace nja mu omukisa Acidic nja mu omukisa ne Pretty Banks nja mu lwaki tolonza Uncle Chumi alina tune eri trending okitegedde so Uncle Chumi is a good person she was kubanze saawa zino simutegeera namutabibye tuni nagimuwa kuba yali talina career TikTok is not a job fena tukimanyi though it is an app tweyiyizaako naye TikTok is not a job so I gave her a career naye gwe yali azzeekewo n'agamba nti oluyimba tuition yaluwandika naye nanoonyereza amagezi gange n'enzuula ani yawandika oluyimba kati gwe oba otunuulidde Chumi kikyayinza okukolera Sean kujjako okumentioninga naye tasobola kukuwa kintu beyond mention ne recognition so oluyimba nalumuwa ate n'oluyimba lwe bali okukeeyanira according to the terms we had I'm supposed even to put it down ku social media olina okukeera ku makyano olugjayo everywhere according to the deal we had she's doing the opposite agreement gye mwalina ne Uncle Chumi ng'omuwa oluyimba mwalina agreement totally opposite ask the producer secret on the beat ask everyone that song had nothing like a coin it was just a deal and ekintu ekitegeerekeka kati bw'ova ku schedule fene tukulekeramu tuba tuli kulekerayo obuntu bulamu nga muleke akole ki ayiye ajja kwebwa n'akitegeera kati aganya okukola ki kati nze tuni yange saagi planning ako giteekako kolabo
waliko kiriza ngaina kuba kyali mu ntegeka kola kolabo na muntu yonna that tune okitegera nagenda olaba tuni yange bagikoze kolabo out without my concern bwobanga obunyomi nakuwa ekintu for free nakumama okiringa omuzadde bwanaggulira empale ewaka nga amanyi nti empale egenda tambuza emyaka nga ebiri kuba yamanye ekonomi ye bweri bwe n'ogikwatamu fitting n'ogijjamu olugoye kati kambuzeeko maama waaba musanyufu oba kati bwagamba nti sigenda kuddamu kugulira mpale mwana gwe kuba tomanyi ensawo yange bweyimbiri tomanyi wenzija ssente aba mubi omwana akyakula waakatandiika okula okyagejja kyekikukwasa mu lugoye so zeze ensonga ezimu ze nina okumunoonya ze namunoonyeza eddenewe twogeremu naye ng'engeri omanyi omuntu bw'afunamu tyuni aba sita ebyaddala mostly e Kampala wano buli omu sita kuva kuwa boda akuvuga paka kulandi road wo gw'osasula buli omu sita kukubira oba tosasudde agamba fuluma buli omu sita okuva kusavinga omwenge mu bbala okuva kwakuvuga ku boda paka ate naawe weefiringa nga sita paka kwakola akaviiri kati ate naawe weraba nga sita paka ku mukyalawo kati who is the star so shodi oluyimba luno waluyiyota because kati ni mu controversy bade ku luyimba luno endala abantu bagamba bayoza oluyimba lwa Alien Skin lwe bayita twayiseeko dda woba owulira tempo oba ng'egye litambulamu wowulira twayiseeko dda Alien Skin chorus rhyminga ne kutegobba kijja kitya according to the trend do you remember ebiseera byaba Shak Demas and Pliers it was the style of music yaliwo so toyinza kuŋŋamba nti ssaawa zino tuli ku emboozi y'enkoola tuli kulaga ate nze nyimbe kadonkamu so mu bumpimpi nange nalinga abakinga style ya chali waffe kuba yakabi kidandali kyakabi buladi kubanga music wa Uganda omutuufu it is either kidandali or backs afrobeat tuyegatta mu bwegasi kuba just naturally tuli talented so kati nze okuyimba gw'okuttego bobo kuwandika gw'okuttego ba it is the trend yagisettinga and we appreciated so netwongereza ku trend so sijja gamba mboba nawulira mululi and I did know cause projects nyingi sisobola nategera what I'm going to sing tomorrow I don't know what ne sawa zinosobola kungamba okola oluyimba nga tufunyewo biti naye ng'ebyaddala okimanyi nti naawe tomanyi mulama gwe tugenda ayimbako nange sigumanyi and that's why we give thanks to the Lord. Ne banyabo mbaniza bali ku mukutu gw'enkola video bampita rupi nanyi kabino nanyi industry amanyi yagwaleta bapya Mr. Mbaleta and of course 10 years of Rupi tuja very soon of course buli mugaga yeito mugaga buli chali wange yeito chali wange myaka 10 mu Nsika Entertainment nga tuli mbasanyu so banga tujoga eggwanga Uganda so mu mbeera eno atusingide ku Silverback Lounge nabagamba ayagala akokunywa kasufu akokunywa kenjawulo parties ezenjawulo birthday parties meeting ez'emikolo n'embaga tusanga ku Silverback Lounge oluguudo nduluza mu lulaba bana Uganda oluguudo batandise odufe feta one next ne Makinde second wetusangibwa abagala okukola ebintu ebyenjawulo abalaba omupiira mu manchi tegeza mu live mpira Champions League Premier League wetusinzira so inbox oba tuweereze ka message ojja kuba otwegatako Makinde wetusangibwa no Salama Road opposite oba next Makinde secondary Silverback Lounge ekifo ekyokubera so mu mbeera eno mbajigiza ne ba Prestige event ushers by'emikolo n'embaga abaana bakabinyo ba ushers abenjawulo then mbajikiza musajja wange wakapapula mu itaka kande kodi yona gyolengera ka wansi inboxing osobola okuwanga ofuna sure win ebintu ebyenjawulo so wona wosinzidde nabagamba nze amala ebiganye 225 of course next episode olunaku olwaleero ku Silverback twegatiddwako omukulu abaddewo mu industry behind the scenes omujamaika kyayita in front the scenes ng'ensi temutegero banga temumanyi naye olunaku lwayo tugenda kuwayamu tubuli obulamu bugamba buti atambula atya era yani baba okobotya ndibukalamu ino baba era nga nimusanufu okusinkana wano mukama wange Rupi era mbete kiddi nti osobola n'okwogera mu olusoga kinsanuire ino kirekundaga nti omulimu gulitambula shonwiz atiko okobotya ndibukalamu ino era nga mbuzaako abawuliza baffe n'abalabi baffe
thank you for supporting us and thank you for supporting Lupis Show. Okuba nga asobola otuwa omukisa naffe natukyazako one today. Omuntu atulaba mu nsiike y'okuwandiika music y'okuyimba mulimu abantu betubadde tumanyi naye nga tugenda ku lunaku lwaliwo tugenda kutunuulira omukulu Sean Wiz Article erinnya limusinga obuzito ensi badde namutega naye olunaku lwaliwo ku interview eno nsuubiza nti anaagivaako ogenda kutegera Sean Wiz Article yaani era n'oluyimba oluleese emberebezi mu ggwanga Uganda ezitambulatambula akina gw'okutega obba ye muwandiisi oluyimba olwo ali emabega oluyimba so tutandike games so tutandikirawo taata. Sean Wiz amanya ni wani amaina matufu. Amaina matufu nze ndi Musaada Musoga era ndi mulangira. Ninze Kitimbo Andrew Britia and I'm the Busoga Tourism Ambassador. Tichikoma bukome kuba Musoga. Aye ndi Musoga kuva mu bikolwa ne mu culture even the music I do. Yeah. So Sean Wiz Article lidalita oberinya Sean Wiz Article lijalita. Tujaba interview nga tutwekamu olugana n'olusoga. Sean Wiz Article lija when I'm creating music. Mulimo gwangu gw'emabbali beside being a writer kuba nyimba. So nguyita mulimo gwange gwa mabbali. So mwe wajja erinnya lya Article era nga yasinga okulimpa yali Dax Cartel. I remember those days nga tulikola akayimba kakusajjalata agamba omunyeri bana agamba Article biche yali alina art ngeri gwamukolamwe kati we wava erinnya eryo naye nga I've been there nga abantu balimpita so lyava ku art oyo wokuwandikirako abalala ennyimba yanga kuita Article Sean Wiz Article they could not just call you Sean Wiz because Sean Wiz lyenkozesa ku staging a nyimba ate tusobola demixing eri the other side nga it is also a business so ne bangamba gwe Article so sinze na kyetuma naye baasiima benkolera emirimu ya. So Sean Wiz Article aidali e Kampala era asoma ku omuntu atakwidi wasoma ku baba. Sean Wiz Article Musaada muyivu era nasoma ku paka wensobola and to the extent nti baba basobola okumpa obwa ambassador then I can reason in the public. Okitegeera so nasoma ku era nga primary waliwa primary nali Buwenge Get Academy. I love those people of Buwenge. Nali kwe Kamuli, if you know Kamuli Township. Township erisomero single kuba eri akabimo Kamuli. That's where I started my primary from. Then when I joined second, that was Bukoyo SS. If you know Bukoyo SS. I know. There is Hope Community. Gamu ku masomero agasinga abaana abangi Bukoyo SS. Yeah. That is Iganga yeah. Iganga. Then namalizanga ndi kwiganga high. So my people in Iganga. Iganga waka. Yeah, so when you talk about Busoga, ndiwona. I'm from Kamuli, I'm from Buwenge, I'm from Jinja, I'm from Iganga, I'm from everywhere. So I'm totally Musoga. Kutola ku emirimu gyoka gye to delivering when it comes to art, to serving us, as you know. So Sean Wiz Article ajadde e Kampala. Abannayuganda bakulaba ajadde e Kampala yenga tutunulira otuuka otya e Kampala ebintu bino by'okuwandika era bitandika bitya? Byali biwanvumu ebyokujja e Kampala obimanyi. Abamu balinnya loole, abamu balinnya ki. Naye nze ndowooza ekyandeeta e Kampala was to change the music because even when you look back home my music baali tebamutegeera. According by then waliwo music wa ngoma mbaire ate nga if with the youths we could not like tetusobola kukiyingiramu and we suit in so we had to bring in some new style. Chovola abantu when you listen to the people like Victor Luz, when you listen to people like acidic vocals, those are some of the inspirations I brought out. Nga still baite bagitegeera naye we forced them paka abana we bayimba music right now that style batandise GP kinga okitegeera so a chance je Busoga is to spread Busoga wide not promoting olulimi because olulimi olusoga luwomera irala. If you've ever heard people listening to that language. And I joined the Kampala, that was in 2019 officially. Okay. Yeah. Though naidanga nalengezanga muko bimanye ojja nolingizaamu kono kona kulupi no kona kuono. Then no booming at one time no gam let me go in a business manner. So it was 2019 when I joined ngira wano city ebyaddala ninga mukatika mbere wano then haso netandikirawo magezi. So 2019 ojja Sean Wiz Article atandikira kuliyimba ky'okuteeka ku pen oba okuwandiika wabajjukira era atuukirawa? Natuukira Kansanga awo studio baali bagita AE
and nanyini bali bamwita Ibra era mwebaza nnyo yatuwa nnyo chance. I had a producer nga bamwita Big David by then but yatuwa nnyo omukisa kubanga twali tuva mu kyalo abamu twali tetumanyi byakola but yatuwa omukisa ne tukulyetinga waka ati yali mulungi nnyo. That's where I met Palaso. It was my first time to meet Palaso in that studio. I met Dax Cartel in that studio. I met several artists. I met like Grenade. I met a lot like VIP Jemo banji abamu nabyerabira nobeerabira solo nga kali yegende etandika. So my first project I think okola mu city yali ya Dax Cartel and Grenade and Ricky Man. That was Kusimuka. Sawa ya kusimuka. If you remember that vibe. Then Dax Cartel Kusajalata. Nze nino Kusajalata if you recall that song. Then netujanga tuongerezaako enyimba ezitubadde tujanga tukolawo nyingi nnyo ezimaking the hit ezimu zagezaako. Then we came up with when I came and joined Jah Live, that was in 2020 it was 2021 bili abiri mugumu. That's when I joined Jah Live. Papa yansanga oka studio naleka studio kenali nkolerako awo wansi ebyaffe bya ghetto imanye ebyoyiri banga wakaja city olina panga buli wame odda wano kati tusanga one time nga lwatera okuyitaawe asanga kajamu kakutaawo ka studio bali bakayita nga bakayita jamming beats obokaje kali awo kati Kusalama Road kati nga lwajja asanga bafefe bapakinza bafalasa bapakinza bane kati nga talina nawo ayita kutuka ku studio ye no what is happening here namugamba no munanga wano bakolerawo music azinga obanyoka studio nero akuba waliwo omuntu akola ki bawandikirira akwatagana nyabo nnyo. So it was one time very early in the morning sawa nga 2 papa najja nakkiriza ndabira munangamba jangu ndowooza okwo gwe gwali omukisa gwange okugula like okweggula in disguise nga simanye like it was very early in the morning sawa nga 2 nga tuli awo tukirinja ne bakyali bange tetumanyi kiddako tugenda okulaba omusajja ajja n'emmotoka nga bulijjo bw'ayitawo natukawo napulinga endabirwamu nabuza abalenzi mugyebaleko ffe tulikirya kiri kitya nagamba gweshon wizi nemugamba mukama wange yenze nagamba sooka ojje bakyalira ne bambuuza ate kaki omusajja ngaakutanga naffe tumutya okitegeera omusajja is a big brand nagamba sooka ojje nagamba osobola okujja ne tukola waaka ku studio biki okitegeera ndeke nawulira nga sisobola kikiriza kiringa gwe Rupi when you come out of the blue nagamba Sean so and so nagamba Rupi okutuuka okunconsideringa obakabi abali mu city so nengamba bakyali bange omanyi tufunyawo okola waki walala nga tusitulanga ne producer wange musitula by then na producer nga bamwita Delete if you know him Delete on the beat nengamba Delete olaba tugende tukube haso ku Jah Live ebisigadde tubirekere mukama nga tuyingira ngo mukama nga nkwasa ebifunguwo ne producer amkwasa ebifunguwo nga tutoba ne studio magezi. So kati in the process nga tutoba twakuliramu ennyimba nyingi nnyawe ezafuluma mwalimu most of the day ebiseera ebizalinga rhythms though twakuliramu akayimba ka Prince Oma Kawoirage if you recall that song it was a soga vibe twakuliramu akayimba ke bayita Kawoirage. He also made me music mungi n'owundi gwe mutawulira ku ngafuluma so akasira kati kajja nkatambula that was okutandika okola professionally because Jah Live is not a studio yakuzanira kwe studio nene so obota okuidawo oba mujje okutuukawo nga Atini avirewo Atini yali avudde wagenze ku the bank records wa Kenzo then mwe mujjawo by then waliwo omusaada bamweta Buta Magical. And he was so welcoming. Nanga manshona. Bulijjo ngamba nga jango tukole mu vibe bizibi naye kati kirungi omukulu akoze eki. Natwagala bulungi ne tukwatagana ne tukubalaga. Yeah. So tutunulira obulamu bwa Sean Wiz Article omuntu ali atulaba. Tunule Sean Wiz Article muwandiisi omusaada kitimbo omusaada omulangira okuva ebusoga.
okuba akajji okutandika okuwandiika owandiise ennyimba tuzoogeddeko okuba akajji luyimba ki olukuba akajji n'ogamba nti kati ensi yalutegeera naye nga baali tebamanyi oluyimba olwakuba akajji lwakuba siimanyi nabimanya ate ne lumala ne luntabukako ne lumalako n'emirembe n'enzigwawo ne management gye nalina Biden n'engoba kubanga yagamba otunze tuniyo naye ng'alina kyo sense amagezi gulinga muliro nze bwe nkuwa omuliro ewo n'ogenda n'ofumba obusero oba n'ofumba sapa nze bwe mbasiridde tekitegeeza nti wafumbidde nze nakuwadde ki nakuwadde muliro mpa omukono n'empitawo tekitegeeza nti so kati kiba kiriwo ekiti afumbye either yanogamba gundi yampadde ku muki ku muliro bwe bayita obuntu buki obuntu bulamu kubanga mu buli kye tukola obuntu bulamu olina obukulembeza nnyo obuntu bulamu obwo bwe bubuildinga profile obuntu bulamu obwo bwe bulaga enneeyisa y'omuntu within the community so nze ng'omuntu mulamu Sean Kitimba omusoga eyakuzibwa I thought everyone I know obuki obuntu bulamu and everyone would understand so I gave out my song that was Malaika na nenduwa wini nwaji Malaika nwaji abasinga ne baluwa Daddy Andre yali yaliwandiika nenduwa wini nwaji the producer is called Kesh bamwita Kesh on the beat is not Daddy Andre Situation booth ya DJ Cream yes is the owner of that studio era yakolaka audio yako yali Kesh on the beat and I was the writer atuli mbala nalisi wandisere wa kutunda that's why management yakolaki nti ng'omuntu banaja naga wow this song is so cause they had a full album you remember that time Vinka had an album out Azawi had an album out and almost every artist in Swangz had an album and their leading artist had nothing like a song so when they came they wanted anyway bajja bagala album they came nga bagala album naye oluyimba ne luba luki ne lugatta biki so oluyimba ne lukuba oluyimba bwe lukuba munange manyi tuli ba ghetto man ate muzimu abebitimba tulwawo balaba ne data ate muze bisere nga bwakunoonya mba ndi awo ngomukulu anteraka ka video yali Mr Henry ngamba muzei batugambye wakoze tune etabuse omuyimbi nzamulina wano era omuyimbi tuli mujjako ki interview kino manyi ti so exposure nga omanyi kyaliwo nga katugeze gwe rupi oli kyaliwo n'oli anti Sean yategudde tune oba ne Sone oba ne chi oba ne Universal Music okitegedde olaba nga deal etambula na omuntu ne bamukyaza kubake kasero omuntu kasubira nti agenda funa flowers ze it's all about money kinga nagamba nti hadade naye mu lunaku lwange lupi najja nampo mukisana gamba Sean omanyi tukoleyo interview it's a blessing because this is a time we cannot replace jintasobola kusasula bwe mukwano gusobola tunulamu ngamba asinzidde kuki so it is all about love and when it comes to art omuntu nagamba nti kati nkutte ekintu kyange nkikuwe kiringa it's like a foster mother ne bwamba nkuzaalidde omwana tekijjaawo kiri nti I have a strong connection to that child because nze nakola ki nze namulera ne muzaala era otuuka omukuwa nalaba nga obusobozi obuki obulina so I expect nti omwana ono gwe mba nkuwadde muyise mu ngeri entuufu and let everyone be mu ngeri ye so mba ndi awo mukulu ng'agamba Sean nyize saagala abayimbi bamazire koza ate kikinagamba wamanyi embwa gye wawadde tune etabuse ekibuga kyona embweganya okwogerako tugiwadde almost dakiika 3 netumba wano obudde tubagamba you think and recall the boy who wrote the song cause temulinayo luyimba ku nsi weeruti baga Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24
tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku note 755 322 755 note ngeye eri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu mugemu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. I feel guilty about it. Sebo kusaba tukunotinze sebo okitegedde aninoni abayimbi ngoyina bangi ate twa eno family wano waka waliwo ekiyinza okugaana. So kipya kyekiriwo nga tuteekateeka okuyingira emyaka 3 egyo nga Silverback ate abasajja basazeewo atulaba emyaka 10 egya rupi bagenda kungulako emmeeza tunabatadde show wonna bajje bampagire kuba mbadde omukulu Gilbert manager agamba atya naye nga tuli ne CEO akikwasaganya kabonabanga omukulu wano essaawa yino ya Gold bamuyita magoba ye operations yagoba yaleeta kitegedde well and good nga tujaguza emyaka 4 mu nsiike renovations nyingi zigenda mu maaso njabalaga eyo maaso bingi nnyo ekifo fe omanyi buli mwaka gaba mata tuongeramu buli mwaka gaba mata tuli mu kwesetinga mu kwetegeko okwo abawagizi baffe oba bakasitoma baffe bazze muzze mutusaba nnyo kye bayita entertainment nti ekifo maanyi buli kimu maanyi ne entertainment tuongeremu amaanyi ku luno lukka twasazeewo nga bwe tugenda kuweza myaka 4 tujaguza tugulewo nights ezakabi nga bwe tugambye nti bandi buli lwakuna n'olwokutaano lugenda kuba lukoba ku lukoba. Mu byokulya tulwongeddeko menu yaffe egaziyemu egaziyidde ddala abagala kaloko food banaakafuna food ya buffet twagisetinze okutandika ne week ejja muna Uganda okuva Monday paka Friday ojja ku mitwalo 2 gyokka n'ekyokunywa kubeerako soda oba amazzi tugenda gitandika wano era byonna ziri mu nteekateeka za myaka 4 mu nsiike. N'olwekyo bannayuganda bannamakindi eSalama Road Munyonyo Buziga tubakowoola this is home mujje tunyumirwe nga bwe tugamba this is a peak of enjoyment always Silverback. So akulaba nga tamanyi Silverback wesangibwa muliwa abantu bekkanya oluguudo bagamba oluguudo wambaliwa sibategeera well and good yakasooka okulaba interview eno ku mutimba well and good enguudo zandibadde 2 tusangibwa ku Salama Road bw'otuuka ku Makinde secondary naye omuntu afubutuka Makinde oba Kibuye yandibaze nti kasitanva bwe nti mu junction ya Kalenda nzija straight tuka ku church ya Brother Ronnie yitawo ekiwali ekipande kya Brother Ronnie jangu maso e Makinde secondary Silverback oba ogiraba then ate omuntu abadde yekanya luguudo batukoledde tulina Boston ave Boston atutuuka konga ava Kampala n'asalawo ayite waggulu Boston atuuka bulungi wano oluguudo terina nnyo woonyigibwa nnyo kyemmanyi ebinnya byabaddenga nnyo eri naye ate bageze batereeza. Ow'emunyonyi akola ati ayitawa Ow'emunyonyi alina kuyita era ava bwati Boston ajja Lukuli Road n'ayambuka Boston n'akkirira agwa bayitawo wakuleekaana n'ojja straight kubanga kati ojja obuzoba katugeze omuntu ava Luwafu oluguudo lupya lwakoleddwa tewakyali nnyo kyakwekwasa era okabusi ng'oli Silverback. agala okulaba emipiira weegiri emipiira weegiri wakamere tukogeddeko ka local buffet n'ebisigadde assurance yaffe ndowooza ebbanga lyonna tetutambudde nammwe mu lugendo olabye ntowulyanko kulwana wano nti oba bakubye gundi security teri okitegedde ng'era embeera y'ekitundu bw'ojja bwefaanana okitegedde tewali emipiira weegiri oli ne bwavaawo ssaawa mmeka okitegedde oli ne bwavaawo ssaawa mmeka wano security eri assured. Kabiya kali mu sente meka 5,000 mutwalo ndya zino zikokutereeza abaagala ebyamaanyi kuzitowamu emitwalo 2 gumu 7 obwangu basi kuyiseeko nnyo ebbayi yaffe always ebadde nnungi. Silverback Lounge kwe tugenda okubanga tukwatagana kashisha we kali shisha mwali 20,000 well and good nandyagadde okusiima ennyo abantu bano wammanga abayimbi babaddewo nnyo naffe buli tutegeka show wano balaba they've never disappointed Ugandans ndowooza kyekisinze notufuula ab'enjawulo mu bivulu byetutegeka wano Silverback ya top notch ekyo kyo tukyebaliza Katonda abantu ab'okubiri be bayimbi beba follower ba customer baffe mpozi ab'okusatu ye aba media houses are doing a great work to keep Silverback shining naye ku luno lwokka nze nsaba munnayuganda ali eyo genda ku social media handles zaffe X kwe tuli Instagram kwe tuli TikTok just put in Silverback Lounge that's it
eya Wininwaji era yagikolera wano, so era yali anniversary, so expect a lot this time around. Abayimbi we have Josie Chameleon, Nefiki Gaza, Spicy, we've been with Wininwaji, Karo Kasita. I think a couple of artists bakoleddeko wano. Yaddalira kyensima Katonda mu byonna nti bw'oyogera erinnya Silverback ne bwe muba abali mu media amaanyi mangi, amaanyi Katonda agatuwa tulina mangi. Ale bajje batestinga ebintu twabireetedde byo tweyozaayoza ne bannayuganda bajje tusanyukire wamu naye okutandika ne wiiki ejyo eya Monday. Alina kusoma ezindoza zijja kukomeka ku Monday. Ezo zonna program nti Monday tulina abachakaze wano, tulina ba DJs. Comedy night mwekali. Comedy night tugenda gisawo negenda kubanga ya Tuesday. Okay. Bayo abaga. Konde tunakwata.